Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe kabanda musoke ow'ennabalanga buko bakyagwe akaala amatendo nze nkoboozaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munnange oli bulungi munnange nno olunaku olwaleero nzikiriza nkutuuseeko ebikwata ku kukomaga kakati nno munnange bino bye bikozesebwa mu kkomagiro omukaaku kyekikuta kye basubula ku mutuba ne bakolamu olubugo omwambe oba guyite omukuutu oba ekkuutu nno oba omwambe ke kambe akakozesebwa okuwalakata omukaaku ensaamu kye bakozesa mu kukomaga zibajjibwa mu muti oguyitibwa enseeka oba enjeruka oba omucungwa singa oba ogufunye nga gukuze bulungi zirimu ebika waliwo ensaaka entenga n'enzituzi ekikolokomba nno kiyamba okujja ekintu ku mutuba nga tekiyulise ate omukomago omuti gwe bawummuzaako omukaaku ne batandika okukuba kiyite okukomaga ekkomagiro nno ennyumba ebeera omukomago yeyitibwa ekkomagiro oba we wayitibwa ekkomagiro era eyamba ku kukola ekisiikirize okutangira abakomazi okwokebwa omusana. Entamu ziyamba mu kufumba embugo era embugo ezifumbiddwako ziyitibwa za kimote. Enku nazo zikozesebwa mu kukomaga kakati nno enku ziyamba okufumba olubugo kuliko twalabye nti olubugo lwa kimote lwerwo olufumbiddwako. Obuso buyamba mu kutunga olubugo wali we twalabye nti awali ebituli bakubawo ekiraka n'obuso emiti emituba anti gino gye gituwa emirimu kuba gino we gitali okukomaga tekuyinsobola kubaawo. Enkandaggo nno osobola okugiyita eddaala kw'olinnya okusubula omutuba. Munzikirize nzire ennabalanga buko bakyagwe tuddingana ate ku mulundi omulala nga tenkuwa ebirala. Ayi Katonda okuuma Namulondo.